eyalinga asula ng'eno mu buliri bwange ekyavaamu nga tesidda ku buliri bwa maama nga neebaka nga twebakanga ne taata yalibadde taata kati mwami mu butongole nga tudda ne taata nga twebaka mu buliri nga tubeeramu ngaera abantu abafumbo bwe babeera nga tubeeramu ng'era bw'agenda nga bw'akola bw'akomawo nga nange nsigala waka ng'era omukyala bw'asigala ewaka n'akobaki n'abeerawo nankola emirimu gyange ng'era omukyala omufumbo nga bo ndowooza ensonga zaabwe akagerekeza zirimu nze ne balema okukkaanya kati bwe balema okukkaanya maama n'akwatibwa obusungu n'asiba ebintu n'atambula n'agenda n'agamba kandeke mu maka nsigale ne bba wange nakankuleke osigale mu maka go maama nakwereetera amaka gange ogawambye ogamazeeko emirembe kale omwana gwe nakeera ku makya ne neezaalira ontwalako otya omusajja ofunamu otya omusajja kyembadde nsaba okunnyamba taata musota ate katuyagala ate baawo muyita taata musota ati yenna nnyini kati ate abaana gino omusota naguzaala mwana naguzaalamu ye yenna gyali oba ali luddawa oba bayagatta ne maama nga be bankola bino mbadde nsaba bajje banzije mu eno embeera gye ndimu nga beegatta ne maama kati simanyi kubanga naye yennyini oli guilty engeri gye wakola maama we ebikyamu kati olowooza oba maama we ayinza okubeera yakuliko oyinza okozesa mukazi watunga bwenzijukiramu kunvaawo maama gye yavaawo luno olwasemba lwe yajja ebigambo bye yayogera byali bingi nanti naye wamugoba mu bubi ng'omusabira ave waagende yaabeerewa kaakati obonaabona n'omusota abalungi abatulaba y'emboozi y'olwaleero alina ky'omanyi ku nsonga z'omusota tunoonye kati nze jjukira bwe bakyogera nga saakikola ki nze nali sikitegeera kati bwe tuuka okusindika omwana eyasooka bamala omulongoosa bangamba ddawo oddemu ozaale oddawo weebake ganzirawo kuddawo okusindika okuddamu nga ngamba sindika omwana ajja okuddamu okusindika omwana bamala okunongoosa buli kimu nga bangamba nno ozadde abaana babiri kunze nzadde abaana babiri ate omula kuba ono simuwulidde bwakaabye kuba ono saamuwulirako nti yakaaba naye yasooka namukola ki namuwulira ng'akaaba nga bamala okunongoosa bulungi nga banyambala engoye endala ze nali nina okwambala nga nzira wale nga bangamba nno omwana omulala wuuno bamunteredde awo mu baketi omwana omulala bamutadde mu baketi kunze omwana omulala guno omusota nze nzadde omusota nga bangamba nno omwana wakubiri gwali kwenkana gutya tegwali munene nnyo gwali mutonotono ng'akasota akato weekati gali kasota katonotono bwe kati ngira katambula mulimu katali mulimu nkazannya nkalabya ddala nkazannya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba ndi n'omukyala ono alina ebizibu bye naye engeri omusango gye gulimu reepu ate nga mukyala mukulu saagala mulaga face. Mwebale kutula mwebale kusubscribinga nyikira akagambo ako ka subscribe okubeera nti otweyungako bulambalamba. Nkujjukiza Wamato Estates Management bakugamba nti gwe landiroodi leeta amayumba ogateeke mu kampani eyeesigika ekusololeze amayumba go. Amayumba gasala abantu n'obeera nga tolina yadde n'ekikumi ng'ate wazimba. Kwata ennyumba ziteeke mu Wamato osirike. JM Perfumes basangibwawo Kamu Plaza. Balina ebintu ebya buli kika, body lotions, toothpaste ow'amannyo omulungi. Balina obuwoowo obulungi ate nga baguza abasuubuzi n'abakamukamu. Ogenda basanga Kamu Plaza level 2 shop number 45. Nsanyusa okulaba. Amannya agange mpitibwa Nankya Madiina. Nsanyusa okulaba Madiina. Nze nasemba okuwulira Madiina omu mu Uganda. Mpozi waliwo Madiina omulala gwe twakolako. Badde manyi ajati Madiina bibuuza.
ate era amanya g'Abamadiina mangi. Amanya Madiina abadde ajati Madiina bikola bitya? Madiina manya mangi. Madiina kati ensonga yeri etya? Ensonga yange ndeese wano nga ebyange si birungi. Ng'ensonga nga ntandikira bwe byatandikira. Nze nafumbirwa ne maama wange. Oli mwana mujja na nnyina? Ennyabo. Kati mu kufumbirwa ne maama wange mbeerawo ne taata gwe nina mu ekyo ekiseera. Mbeera ne taata nebeera ne maama oyo. Kati mu kubeera ne maama oyo tubeerawo tutwala ebbanga. Naye nga sinnaba kujjawo ne maama. Maama nalina we yali yasooka okunteeka. Kati n'amala ne bateesa ne taata oyo. Najja nannona. Kati mu kujja okunnona ne ntandika okubeera nabo. Ne mbeerawo ne taata ne maama oyo. Kati maama ntuuka ekiseera maama ye yalinga akola. N'atulekawo. Yupati maama ye yakeeranga nnyo n'agenda n'akola n'atulekawo ewaka. Kati ate yagendanga obudde bukedde ku makya. Kati mu kukeera kwa maama ntusigalawo ne taata nesigala waka nga nkolanga emirimu nga omwana w'ewaka bw'asigala ng'akola emirimu. Omuwala oba ng'omwana yenna bw'asigala ewaka akola emirimu. Kati ekiseera kituuka nkuliridde. Naye ng'era maama ye yasigala ng'akola. Ne taata yagendanga n'akola n'akomangawo olw'eggulo. Kati ekiseera bwe kyagendanga kyeyongeddeko nga nange ntandise okukula, ntandise ofuuka omuwala. Kati taata ono n'abeera nga taata maama bwe yagenda taata n'abeera nga ajja gye ndi. Lindako. Maama ono nga yakuleka gye batakuzaala? Yandeeta wano we yafumbirwa. Ate n'avaawo n'akulekawo? Ng'agenda okukola. Bale njagala kumanya. Maama yakulekawo mu bufumbo bw'ono omusajja atakuzaala n'anoba? Oba kubwagaye maama yandekawo omusajja n'ajja ng'agenda okukola yandekangawo ng'agenda okukola. Maama ye yasookanga okufuluma. Ye yakeeranga nnyo n'agenda n'akola. Taata woono omuto n'atandika okukusumbuwa. Kati taata n'abeera ng'atandise okunsumbuwa. Ng'akola biki? Mu kusooka nga omanyi nti nakeeranga nkola emirimu gyange ewaka. Kati taata yafulumanga mu kisenge. Oba oliawo oliba oluusi oli mu kusiimuula n'atandika okukoonerera. Atya? Kati ng'akoonako ng'oluusi okutamya oli mu kusiimuula n'ajja n'akoonerera ku kabina. Atya ng'akakoona kaatya? Mu ngeri y'omukwano oba okukubako just akayi? Kati nze bwekyo bwe kyali kye ndi okunnyonnyola. Kati bw'amaliriza okukoonako n'amala n'akola ki n'agenda. Abeera ng'akuyitako n'agenda. Kati ne kijja nga kibeeranga bwe kityo kibeeranga bwe kityo. Kati ekyavaamu yansooberera nali mu kinaabiro. Maama yali tannaba kukomawo. Ye taata ye yasooka okukomawo. Maama we yali talinawo baana awo? Yali tannazaala? Mwaliwo mwekka? Naye nga maama wange era n'akulekawo n'omusajja atakuzaala wanje? Ye n'agenda n'akola. Kati kwolwo taata yakomawo obudde nga bukyali. Taata bw'akomawo ng'obudde bukyali. N'aŋŋamba yansanga ndi mu kinaabiro ndi mu kunaaba. Bwe yajja yayitawo buyisi paka mu kinaabiro. Kageri ke nnali obwereere taata n'ankozesa. Ogwo gwennyini omulundi bwe yakusanga mu kinaabiro? Kati bwe yakomawo yakugwira n'akukwatisa buliisa maanyi oba yakulimbalimba? Ekituufu kyeki? Teyannimbalimba. Yankozesa maanyi. Kati amala okunkozesa amaanyi amala aŋŋamba sibigamba maama. Bwenna abigamba maama agenda kunzita. Ekinaabiro kyali kya mu nju kya wabweru? Kyali kya wabweru. Tewaaliwo banneiba kuleka na kuwulira? Banneiba akageri ke kyali ekyalo. Tewaaliwo bantu bangi. Nga omanyi ebintu by'omu kyalo nti ennyumba emu ebeera wano eddala ebeera eri. Tosobola kubeera ng'omuntu akola kye ng'aba awulira.
kati taata akagereke yali antisiza okunzita nange nasirika ate nalimu nekiri akageri katanzaala ayinza otuukiriza ekyo kyeyakoze kyeyagambye kati netubeerawo naye olubuto ddojjukira lukula lugenda mu maaso taata wo lwe yakugira lwe yakukwata ate jjukira nali sikozesangako musajja yenna yeyasooka naye wali olwedde omaze okugenda mu nsonga nali naakavaamu yajjiramu ebyo ebiseera nga wazadde omukono emabega I'm so sorry kati amala musirika olubuto ddo lukula lugenda mu maaso kati maama ng'omuntu omukulu andaba kati mukundaba mpita aŋŋamba naye nanca nga ndaba ng'eyasoba nga mubuuza maama okusoba kyeki taata we yajja gumu teyadda yakomangawo oba ebirala obinkwese kitegeeza weejavaananga maama okukoma maama nali saagala watuuka ekiseera n'oyagala saayagala tubuulira amazima saayagala naye yajja nga wenkugambye nti yantiisatiisa okunzita kaakati wano ogwaddako byakunyumira kati jjukira wo oba nabyo byali bya buliisa maanyi tebyali bya buliisa maanyi ebyo byo wali obyeyagalidde era watuuka ekiseera n'obinyumirwa kubanga wo genda mu maaso kati maama mpita aŋŋamba naye nga ndaba ng'eyasoba agamba okusoba kyeki maama okusoba nze byokusoba nga sibimanyi naŋŋamba ndi muntu mukulu saagala onnimbe ekintu kyenkugamba nkikola ki nkimanyi ate nkiraba koze maama nze ebintu byokusaba byoŋŋamba nze sibimanyi ngaŋŋamba kanninde taatawo ajje twogere ku ezo ensonga nze akageri ke nali sibimanyi nga nange mbyetwalira nga ebikola ki nga weebiri kakati taata akomawo ekiro taata mukomawo ekiro maama baba tumala okulya ekyeggulo nga taata maama abigamba taata nga mugamba naye omwana ono ndaba ng'eyasoba nga taata amubuuza okusoba yasobye atya ko maama nze nange simanyi omwana ono ensoba gye yakoze eki yasobyemu kuba nze nkeera ku makya ne ŋŋenda omwana muleka wano naawe kennyini otambula n'ogenda kati nange simanyi omwana ono yakoze atya yasobye atya nga maama taata nga mbuuza nga ŋŋamba kigambo okusoba okimanyi ko nze sirina kyenkimanyiiko kuba nange mpulira maama agamba nti okusoba tinasobye ekyokusoba sikikola ki maama nga ŋŋamba yanziramu bukambwe obungi nga mbuuza njagala ombulira nannyini lubuto yaani kwegamba wasooka maama wo mujja gye yagenda okufumba okufuna olubuto ekikigwe kaakati maama ng'afuna omuggo ng'asembera nga nkankana kati nze naye ekigambo olubuto nga simanyi nti omuntu afuna olubuto kuba nali muto ebyobuto nga sirina batandika bikola ki kubitegeera era nga gwe tomanyi naawe gye wayita nali sibina nakyembimanyi kutegeera nga sina kyembimanyiiko kati maama agalula omugga nkube aŋŋamba yogera nannyini lubuto nga maama amugamba bane nze ŋŋamba olubuto naye simanyi lubuto nze sirina lubuto maama ngaŋŋamba olina olubuto njagala oŋŋambe nannyini lubuto wasemba ddyo genda mu nsonga olwakubuuza nga maama nga mugamba guno omwezi nagulwadde ekiwulira naye nga gwe wali obala nti wagulwadde anti kati nze kati mulindira kwekyo amabeere gazimba wasesema kiki ekyamazima kyo nayisibwa ebibi kuba nasesema nnyo ekyokusesema kubanga jjukira kwe yamanyira ndowooza ku kyakusesema nga buli kyoli osesema bwe kyendya nasesemanga bwe kyendya nga nasesema kati ndowooza kwe yategeereranga kubanga n'ekyeggula emmere bwe batukubanga bwe bati saaniiko nga nze nsitukawo ngenda nenkola ki kumbe ye yajjanga ngoberera nze kyessaamanya kakati maama nga akwata muggo atandika kunkuba ngamba yogera nannyini lubuto yaani nga mugamba maama nze simanyi nti oba nina olubuto nga ngamba bujja obeera neno nga nkugoberera obeere manju ng'obeera osesema obeera ng'osesema biki kozi maama kyayika omusujja gwe gunnuma naye nze sirina lubuto nga maama nze sirina lubuto okiwulira nga maama nga kati nga taata kati ye yali endowooza akitegedde
Taata naye ssebo okumanya naye yanneefuulya naye nakwata omugo n'atandika okunkuba. N'aŋŋamba njogere nannyini lubuto yaani. Naye abasajja. Okiwulira. Namugamba ne taata, namugamba muŋŋamba lubuto naye sirumanyi. N'aŋŋamba yogera, ojja kwogera nannyini lubuto yaani. Kitaawo. Taata mwennyini ye yayogera. Yogera nannyini lubuto yaani. Ne mugamba taata nze simanyi bya lubuto. Ne mugamba mutwaleko mu ddwaliro mukende omusujja gwe gunnuma. Teeka musujja gunnuma. Nange ndaba nsisima naye omusujja gunnuma. Taata mama ng'akeera ku makya ng'agamba bwe kiba bwe kityo anti oganye nti tolina ki lubuto. Enkya sigenda kukola, ngenda kutwala mu ddwaliro. Nze kati akakerekendere simanyi bya lubuto. Amazima sijja kulimba nti nakifunamu n'okutya nti kubanga bangambye bagenda kuntwala mu ddwaliro. Nze nga ndowooza bya bulijjo. Bukeera ku makya mama yakeera nanzuukusa n'aŋŋamba situka n'aŋŋamba yambala kuba teyaŋŋanya na kunaaba sijja kulimba. N'aŋŋamba yambala nze nga nyambala nga tukwata kkubo nga tugenda na maama. Waliwo akatemerero mu kutambula kubanga omanya amalwaliro g'ebyalo. Nga tutambula nga tutuuka mu ddwaliro waliwo abantu nga tutuuka nga tutuula nga tubalindako okwo abaali basembedde ng'era omanyi ebyo malwaliro kuba twagenda mu ddwaliro lyali lya gana ga gavumenti byakutambula kuseetula butebe nga tutuuka nga bantuukako nga maama omusawo abuuza maama nti ate omulwadde musujja biki nga mugamba njagala omuzigireko omusaayi omuzigireko n'omusulo kuba ye yagamba musulo kozi musulo bye bamanyi byabwe. Mwami yampa akakebe nga ngamba genda okufuka omusulo nga ngenda nga nze nfuka musulo nga bazijjako n'omusaayi nga bakebera byabwe byabasawo. Nze nninnomo sina nakyemmanyi kyoba waliyo ebyo ebivaayo oba bya bikimu. Nga omusawo ankebera nga mala obbikebera ng'akatema maama nti kituufu ddala nina ki olubuto. Maama nze tudda waka. Mu kudda waka maama yankuba. Kati nga bwakuba olubuto ng'ayagala luveemu. Ayagala njogere nannyini lubuto sinnaba mwogera. Ne boogera abaabafunisizza embuto. Ayagala njogere nannyini lubuto sinnaba mwogera. Kubanga jjukira nina mu kiri taata kye yaŋŋamba. Mbuki. Ngenda kutta singa onaaba ebintu bino obigamba maama wo. Ate nga ne ku miggo gye yakubako obukubi ng'asobola okukutta. Okitegeera. Ho nga nsirika nga nsooka nga mbeerawo nga maama nkuba. Natwala emiggo ginzita nga mugamba maama nannyini lubuto ye taata. Maama yasooka n'agwa eri n'azirika. Maama yasooka n'agwa eri n'agamba mwana wange onzise, mwana wange onzise. Ogambye ki? Mwana wange kikyo biki by'ogambye sooka okiddamu mpulire ogambye ki? Nsooka n'ensirika nange nokugambye ddamu oyogere ky'oyogedde. Ne mugamba maama amazima nannyini lubuto ye taata. Ye yanneebakako. Ne mugamba yansanga mu kinaabiro ne tukola kino bwe kiti. Mwakola kitya? Taata yansanga mu kinaabiro nankwata lwampaka n'aŋŋamba soogera era n'aŋŋamba wenjogera nenkugamba agenda kunzita. Teyakwongera gikutta. Ayinza okugamba owali yakuba enduulu mu kusooka yakuba enduulu nga ye n'agamba olwo nga taata wamwaliwanga naye waali. Taata yeggalira mu kisenge. Yeggalira mu kisenge mu obwo obudde. Wayogera nayogera yavaawo n'adduka neyeggalira mu kisenge. Kati mu kudda okweggalira mu kisenge maama asituka n'obusungu obungi yambuka na bubuusi kuba nali neebasawudde. Yambuka bubuusi n'agenda n'alumba taata mu kisenge n'amugamba njagala ombuulira amazima kituufu ddala olubuto omwana agambye lulwo. Ebbanga lye mbadde nga ngenda nze nga nkeera ne ngenda nekola nga mbaleka wano nga ggwe oli mwana wange omwegomba. Bulijjo obadde weegomba mwana wange. N'amugamba taata kino kyonsasudde. Onsasudde kino. Ku bintu bye nkukoledde byonna onsasuddemu kino kyakufunisa mwana wange lubuto. N'amugamba ekiba bwe kityo kansibe ebintu byange ntambule ngende. Maama aleka asiba ebintu
taata nga nebyayogera takyabirina mwobo obudde nga talina kigambo nekimu kyasobola kunyega wabula maama yamwe obusungu obungi bambi yasiba ebintu n'atambula n'agenda nakuleka nandekawo obere ne bbaawo emboozi ate naawe endala nyumiza kati maama ng'amala osiba ebintu ng'agenda bwe yagenda okwogerako ne kitaawo bwe yagenda okwogera ne taata balema okukaanya bo nga bo ndowooza ensonga zaabwe akagerekeza zirimu nze ne balema okukaanya kati bwe balema okukaanya maama n'akwatibwa obusungu n'asiba ebintu n'atambula n'agenda n'agamba kandeke mu maka nsigale ne bba wange nakuleke osigale mu maka go mama nakwereetera amaka gange ogawambye ogamazeeko emirembe kale omwana gwe nakeera ku makya neneezaalira ontwalako otya omusajja ofunamu otya omusajja nga omufunamu otya olubuto maama ng'afuluma ng'agenda kati maama mu kugenda nawulira ennaku kuba ye yali yandeeta ate gwe nali mmanyiiwo nakaaba Sigano nga nkaaba nakabira ddala okumala ennaku nga 3. Taata we yali yafa. Taata wange anzaala yali gyali naye nga baayawukana ne maama. Maama we yali alina okujja waawo n'akutwala ewantu n'ogenda n'okulizeeyo olubuto so si ye kuva mu maka ate n'akulekera omusajja. Anti maama yali kati nga omanyi obusungu bukozesa bingi. Maama we yali musiru. Obusungu gwe kyobamanya bukozesa bingi kati maama alabika ye yakiraba nga alowooza nti ekyo kye kigenda okukola ki yali alina n'okutwala n'akabuto ne mukajja kati maama agenze amaze okwekyakyana agenze andese mu maka mukundeka mu maka nawulira ennaku nakaaba kubanga maama gwe nali mmanyiiwo taata kituufu yali andesewo naye nga tesiye taata wange anzaala ate nfunye olubuto ate nga lwa taata yennyini aliwa n'ewaka kati nakaaba nenkaba naye nga taata ye bwe yagendanga okukola bwe yakomangawo n'ebirungi nga bonabeera nti walese tekyamukwatako bbaawe genda ate mukyala we yasanyuka busanyusi nze alabika yasanyuka busanyusi kubanga ku muntu yali badde anakuwala nagamba nti oba anakuwadde nti oba mukyala we agenze babiki naye yandaga nti ekisooka oba ekyokubiri yali akyali muvubuka yali emyaka gye nga gikyali mitototo kugisinga ku gya maama kakati taata we yali muto okusinga ku maama wo yali yawasa shuga mami ndowooza babwe batyo babiyita kakati maama taata we yagendanga yakomangawo n'obwokulya ngulirangayo obuntuntu womanyi ng'omuntu obuntuntu obulungi akomawo nansitulako n'okunderako nga nderako neŋŋamba bannange kati nagenda nga neerabiza ate maama kuba luli nali omukwano wali togufunanga ng'era yeebaka naawe mu buliri mu kusooka wano nga maama yakagenda tekyasooka kubeerawo naye kati ye akagereka yajjanga nga ajja angulira bino nendowooza kirabika omukwano gwe gutyo bwe gukola ki bwe gubeera eyalinga asulanga eno mu buliri bwange ekyavaamu nga tesidda ku buliri bwa maama nga neebaka nga twebakanga ne taata yali badde taata kati mwami mu butongole nga tudda ne taata nga twebaka mu buliri nga tubeeramu nga era abantu abafumba we babeera nga tubeeramu ng'era bw'agenda nga bwakola bwakomawo nga nange nsigala waka ng'era omukyala bw'asigala ewaka n'akola n'abeerawo nenkola emirimu gyange ng'era omukyala omufumbo taata ng'agenda nga akomawo nandetera obulabulabu obunsanyusa ng'omuntu bonabeera ng'obuki taata yandeterangayo obuswiti nandeterangayo obukeeki nandeterangayo obwokulya obwo bwasanga obuntu bwokulya bwosanga ku makubo obwo bwonakira nti apo n'abundeeteranga kati nze nga bwansanyusanga ate jjukira nalinga sitera bufu n'afunanga nnyo nga ne bw'oyoya mukene nga taata aleeta buli kimu kye nayo yanga yampanga teyagamba lekeraawo kumpita taata ate kati awo nani nkyamuyita taata wali omuyitaani olwate afuuse mwami daali kukyalo kuyita daali daalingi ngafuuse mwami era nga bwakomawo yalinga lulinga mwewala ate kati nga talinga wakomawo mba nesanyu epitirivu nesunga akomawo ddi wangi maama nga nesunga akomawo ddi era nga bwakomawo mulindira na ku mulyango olwo nga mpulira esanyu nga mulabyeko
olubiri nga sikyabirinako okiwulira nga sikyabiriko nga byonna nga nsimanyi nti banalinako n'omukyala yali abeera ewaka nga maama nga tomanyi na nze ndi mulaavu mpya nali mulaavu mpya naawe mwatandika okulya ebintu ate kubakubyeko twatandika oba ate twali twenkana tulinga abeddamu obwezzi twejjukanya kuba kati wali twalinga twebba bwebbi kati ate buno kyali tukikolera ddala nga muviira ddala eri mu kiyungu ebweru nemujja nga biwala ttaka omukwano gwanyinyitira ddala nga gunyinyitidde ddala nga sikyalina na kyentya kuba luli nalinga nga sikyalina kyentya kuba kati yali afuukidde ddala mwami owulira oyagala kumuzuuminga owulira oyagala mumuzuuminga yanneegayiridde bambi naŋŋamba nkweka feeza ate emboozi yabadde aginyumiriza nga mpulira ennyumira nange ne mugala kale nja kukukweka kati nga mu mukwano gwaffe nga tubeerawo mukwano emyezi nga gitambula emyezi gy'olubuto nga gitambula ate emyezi eri mu kutambula mba mpeza emyezi gyali 6 mu myezi egyo 6 naye nga ffe tukyalina omukwano gwaffe ewaka taata tugenda okuwulira nti maama naye mu kugenda yagenda n'olubuto tawe ennaku neneeyongera neŋŋamba kati ate agenda kudda mu maka gange mbadde nfunye emirembe nga taliiwo ate kati waaba afunye olubuto naye ekitegeeza agenda kukomawo wano. Ani yakunyumiza? Taatawo? Taata yannyumiza, waliwo eyamugamba mbu maama yagenda. Maama yagenda n'olubuto. Kati mukubinyumiza yakuzita. Kati mukubinyumiza. Tonni nyanze n'obugere bwo gwanyumye ebyakitaawo. Banna. Kati mukubinyumiza. Namugamba naye tonyumiza mboozi zo, mbadde manyi onyumiza n'emboozi ezitegeera. Kwera nga mbadde nkugambako bugambi. Nemugamba tewaali biŋŋambye. Nemugamba okakasa ono nga gw'otuuse emyezi emmeka egy'olubuto? Gyali 6. Awo nga taata akomawo n'akwata ku lubuto n'alunywegera. Kugambye nga nsitula nako. Omanyi obwange nasitula n'akujja mu ddiro n'akutwala ng'akusitudde nga bebi. Nga tokyalima na lubimbi. Ng'ebyo sibimanyi. Kati wane waka ndi bebi. Mpulira. Otegeera. Asitula bebi. Era nga n'erinnya mpita lya bebi. Bebi gaalo. Era nga ngamba wamponya omukazi omukulu. Oli omukazi yali mukulu nnyo, ne kati gwe oli muwala muto. Nange nina emyaka gye. Kyenga tuli mu myaka gye egimu. Kati nga nange ndabira ddala kituufu tuli mu myaka gye egimu. N'oyo taata. Bannaye omusajja yanjagala. Kyekyamazima omusajja yanjagala. Nanneerabiza nga nze ndaba ennaku yonna tekyali nnaku wabula nina mirembe gyokka. Nze nga mmanyi mirembe myereere. Kati nga nsambya wamugu oba mumanyi mirembe. Okitegeera. Bannange nga mbeerawo ne taata wange. Nga mbeerawo n'omwami kuba nga siagala muyita yabula taata wabula nga njagala muyita. Eyo mbuliri tewakola mistake n'omuyita taata. Tujja kulima kyatukange ekiseera ne kibeerawo ate kyali tekisobola kuvaawo. Kati osesa kubanga wakateeba mulaba mu buliri oyinza tuukeyo mu buliri ng'obadde okaaba mukko balina bakutte n'ogamba taata. Era yatuukanga ekiseera n'aŋŋamba ate kati ompise taata. Ate kati ompita taata. Nemugamba nti munnange akageri kooli bebi. Ate nange mba ndabira ddala nga ki? Akageri kompita bebi mba ndabira ddala ng'oli taata wange. Ate era nga mu kusooka yali taatawo. Kati nga ekyo kyetukanga ekiseera nga kijja nekibeerawo. Bakugamba nti maama waali lubuto. Nyumizembo. Ekyo kyannuma kyanyiiza nakaaba nga ndabira ddala omukwano gwange bagutwala. Nga ndaba omukwano gwange bagutwala. Era nga ndabira ddala omukazi oyo waddiramu n'akomerawo wano. Mba ndabanga omukwano gwange gugenda. Maama we yakola ensobi, yali alina okujjaawo n'akutwalanga eyo mu kyalo mu baganda be. Kyonna kye kyalibadde n'akabuto yalibadde akatwala wali mu ddwaliro bakakuba mu kiboogo. Naye oba
yali badde antegerera mwebwe obudde kuba nali sina kimanyi yali ntegeredde ate naye teyakyagala naye oba yali naye akiraba nti omuvubuka muto tamusaana oba naye bwe yakiraba yamala n'akitunulamu n'akiraba simanyi naye bwe singa yali wakukikola wali we yantwalira mu ddwaliro kaweeyiika tugirinde paka weeyiika baaba sivaawo kati maama we yadda teyadda teyasooka kuddirawo kitegeeza yadda teyasooka kuddirawo kati mu butaddirawo fene tusigala nga tulowooza yasigadde mu bibye tugenda na mukwano gwaffe mu maaso tatera wasigala wandeetera obulabo bwange wasigala wandeeterayo njoya kano nandeetera njagala kali n'akaleeta kugamba nze nga ndi mulamu obweyagaza nga nina emirembe gyange nga tombulya na birala byonna nga tosaana kuŋŋambayo omusajja mulala nti gyali wabula nze mmanyi ono nti mmanyi natuuka gye nalindaga kyaggwa nga kati bwe tubeerawo mama ng'amalanga taata we yagira olubuto we lwali luwezezza emyezi gyali 8 mu myezi egyo 8 maama yamala n'akomawokko ewaka kati mukomawo ewaka yasanga taata taliiwo naye nga nange olubuto lwange lutumbidde kuba naliwo kati maama mu kukomawo yasanga taata takola ki taliiwo yatuula n'alinda taata n'akusangawo n'olubuto yansangawo n'olubuto lwange n'omwaniriza n'okola oti nga mwaniriza ku ki maama owakuzaala kuki bannaaye enkuba etusazeeko katunoonye gye tudda tuvuddeyo enkuba etusazeeko eri mu garden ne tujjako wano mwebale kutula mwebale kusubscribinga tambuliza vidiyo eno buli omu afunemu ekyokuyiga maama wo nga jjangu owulira bujja maama we yajja nawulira bubi nawulira obujja ne mutunuulira nga musitulawo nti muzimula musitulawo muzimula era nga nebuza kati nga mutera nebuza kino ekikazi kinonye eki light eri etya kino ekikazi kinonye eki era nga ndaba agenda kunyononera eddembe maama we yakuzaala ng'omuyita kikazi ate nze byongesaawo eyo nkyabimanyi nti maama anzaala nze ngibe budde sibwira manyi wajja otya kunsi nze mmanyi kimu essaawa zino ndi wa mwami wange nze mmanyi ndi wa mwami wange mu buno obudde olira omukyala bwe yajja yatuula n'agamba alinda baawe naye nga mpula n'ekigambo kwogera nti baawe nga obusungu bwe ninako obubeezi nga buyitirivu n'atuula teyayingira mu nnyumba yatuula wabweru bwe yatuula wabweru tata n'akomawo bwe yakomawo naye yamwekanga kuba yitamusuubira n'amwekanga n'amugamba ozze ono n'asirika teyamuddamu kati mu kusirika obutamuddamu naye nga nze mpulira obusungu kubanga nali saagala atuuke aveeko nekyayogera naye nga njagala kutuuka bwati atambule butambuzi ayingire mu nnyumba twesibirewo tumusibire ebweru musibire maama we bweru ng'ate naye alina olubuto nga ekintu kyonna kati ng'ate nze nyina olwanga tongamba lwolimu alina olubuto omusajja ng'afuula abantu nze nalina olwange ate ongamba olwolimu alina olubuto ekimanyi nti maama we yali asaana okugjamu olwo olubuto gwe wali olina okuwa maama teyasobola ddujjamu kitegeeza yali ayagala nzalire ebbaawe lwaki yalugjamu bw'aba yakuleka mu maka yasobola okundeka wona tambula n'agenda kitegeeza yali ayagala mbeerewo nzalire ebbaawe naye walikiriza abantu ne mbakulaga ku feesi mwana naye bannange nze sirabangako muwala ng'ono muleke tomuzuuminga saagala kwawukana ku ndagaano yange kati abeera ebweru awo amala amutunuulira amugamba maama ayimirire bw'ati amugamba njagala ontunuulire ondabe ng'amugamba era nkulaba kiki ng'amugamba ntunuulire ondabe kana mugamba nkulaba kiki nange nina olubuto lwo amanze mpulira nga afumise mu bbwa nga mpulira nga akutte ebisa nanfumitafumitawo nzenna bwati
agamba atya alina olubuto lwa bba wange emiggo gye yakukuba nenzijukiramu emiggo gye yankuba nenzijukiramu byonna buli kimu kyonna kyonna ne kinzijiramu obwo obudde nga naye agamba mbwa naye alina olubuto lwa bba wange nga naye nga yandekawo ebyensi bizibu n'atambula n'agenda obeera first wife n'ova mu maka ate n'okomawo nga second wife tobirabangako omuntu n'abeera ng'alina abaana n'anoba omusajja n'aleeta omukazi omulala ate kati oli omukazi n'adda n'aba second wife abasajja n'abakazi babiri ne bagamba mbu alina abakazi babiri mu nnyumba emu naye nga kiba bweki nze nali saagala birina mu nnyumba yange yali yafuuka yo sera ennyumba yange omwami wange ennyumba yange nina omwana woono omwami mu lubuto bwe kiki wali omanyi ku by'ensi oba wali mukulu ng'olimba kati kuba n'enjogera yokka bbanga lye yali andeseewo walibanga kitaawo wamwetega ku bbanga lye yali andeseewo kyandaga nti nkuze kuba n'omwami enjagala gye yanjagalanga yandaga nti omukwano gwe yandaganga gwankuza yakulaganga mukwano kyo maama nze omusajja muleke soogera ku kintu musajja oyo oli omusajja muleke naye mmwe ngudde ku mwana muwala bannange naye bannange obwo obutono bwonna bw'oliko mu mutwe ogwo madamu Adija oli omusajja alina omukwano wali ogumanyiiko kiggwe yandaga omukwano mu kaseera kano ke kugamba maama nga taliiwo kuba twali tetukyekweka nga ennyumba yaffe buli kimu tukikola nga bwe twagala nga nze mmanyi ndi n'omuntu owange n'akutwala mu bwengula n'akuzza wansi sirika wangi maama nze bannange bimpeddeko nze nkugambye oli nafa ne ku by'obuto kuba kati olwo nali sikyali muto olwo nga ndaba omuntu eyakula edda nze nga ndaba n'abawala abali eyo nga ndaba basubwa baalifunye ku mwami ng'olwo naye ng'ate si wange age difference wakati wa maama wo n'omwami oyo yali ya myaka emeka omwami yali asinga maama we emyaka emeka maama wo maama kaŋŋambe nti ye omwami yali mu myaka nga 3 maama ng'alina emeka maama yali kuba maama jjukira ye yali mu myaka nga 5 nga talina gwe wekka mu yali yeefunirayo omuntu we maama yazaala omu 5 ate maama we yali akyazaala yali tali mu menopause nze simanyi bwekyajja oba wamubalira emyaka mingi maama kati nange mu busungu bwe nnina kati nze nyinza kugamba ekyo oganye okumbuulira emyaka maama wo gye yalina osazeewo omusalako kigambo si musazeeko kigambo kati gwe kale walina emeka nze emyaka egyange nali mu myaka 19 maama wo ng'alina emeka maama yalina emyaka gyali 45 kati ki obadde omugamba nti yalina emyaka 5 anti nga omanyi obusungu omukazi yakomyewo akati awo obusungu ki bw'olina nkugamba omukazi yakomyewo ewange madamu Adija nze banaye ngenda mmala kulya ekiba kibe fumita emboozi kati taata nga maama nga bali mu kunyumya ne omwami wange kuba sikyagala muyita taata njagala muyita mwami nga bali mu kunyumya naye nga mpulira obusungu nze nga mpulira essaawa eyo nga buli kimu kyesomba nga ngamba nebuza anonye eki azze kukola ki kikyayagala agenda kati nga ndaba nga azze naye azze kutwala mwami omwami wange ndaba gwaddidde kati nga nebuuza kikyanonye kati natuula kubanga saayagala nakulira mboozi zaabwe ki zibanyumya naye ng'ate ndi mu ddinisa kumpi ne we bakoze eki we batudde kati nga muwulira maama ali mu kumugamba nagenda nina olubuto lwo essaawa zino kati we wagenda kwonona omwana alina wamufunisa olubuto kati nange kenyini nina olubuto kati omwana oli gwagenda okuzaala agenda kumpita atya ye gwe agenda kuyita atya ate nga nange ngenda kuzaala
nga nze ngamba gwamanyi ajja kumuyita taata omwana agenda kumuyita taata nze nga muli nga ajja muyita taata kubeera taata we taata we ensi ekyuka ng'abeerawo ng'ayogera byayogera naye nga nze neebuuza agenda ddi kuba nali saagala asule nga neebuuza agenda ddi kati ekyayamba oba ono yamuddamu ki ekyamuleetera obusungu n'akwate ku n'atambula n'agenda teyasula ba yamugamba nti okuumuuka simanyi bye yamugamba sijja kulimba naye abasajja tebalina magezi olwo n'afuluma okuumuuka n'obusungu obungi n'atambula n'agenda kale kambalabe kale waliwo nga boto bwogambye kambaleke mu bufumbo bwammwe maama kamuleke yeyagale kambaleke mweyagale kamulekera omwami we maama nakangende bonebone n'olubuto lwange ng'agenda ayogera bingi naye nga nze ngamba genda zirabirawo nga mugamba genda nga nze mpulira essanyu ngamba kyekyo agenze obedda asaagala asule njagala agenda wali otya ng'olowooza ayinza osula mu buliri bwo ajja kuddayo ebake mu buliri bwange kukati eri nali sikyayagalayo njagala wano ku gaadi omwana omuto ng'alozezzaako abanga embwa ng'erundusi nze nga njagala wano oba mbuzi wangi maama bannange be yagenda omwami olwayingira bwati namukwata bwenti nemunyweza nga mpulira essanyu kubanga oli atambudde agenze namubuuza ye ng'onywezezza nemugamba nti nkwagala nnyo mwami wange ye teyamanya kakodyo kange ekike nali nnina nemugamba nkwagala nnyo mwami olwo nga bw'otuuka okwanjula omwami wo bannange ogenda mumutwala wa nze nga ebyambirowooza ebyo nali sibirowooza nze mmanyi nnatuuka gye ndaga wali muto nali nnatuuka gye ndaga nga nze simanyi nti oba wali ebyokwanjula nga nkimanyi babyalayo naye nga simanyi nti ekirituukawo ekyokutuuka okweyanjula wali olowooleza wano kumbi maama wo ye kitaawe ye nnyoko gw'olina ku nsi naye ng'omwejjeeko omusajja abaawudde oli mujja wange mujja wange mpulira si maama wange mukana akaseera ekyamama kyaliwo otegedde kati mujja wange ate ke yafuna ate olubuto ate nga ndabira ddaada mujja wange asaanira ddala okubeera eyo ewala obutansemberera abeere wala obutansemberera yadde okusemberera omwami wange omwana asobola okubeera omubi ennyo n'okusinga abazadde olaba bino bye bagamba mbw omusawo oyo yali akola naye munaye kati yafa mutabani we yaaliwo mutabani we asobola n'okukola n'okusinga kitaawe nkirabye leero lwaki mpadde example ku musawo kyensinga okuwulira okitegedde okuwulira naddala abanyumiza busimayo omusawo twatuukayo ng'omusawo yafa nga waliwo omuganda we okitegeera bw'ate nga mutabani we tabimanyi byakola bannange omwana wuuno kati naye ng'okyali muto kuba n'enze empisa kati nze nali manyi kino kyenkola kyekiriwo kyekituufu otegeera nze nali manyi kyenkola kyekituufu tewafuna guidance nze wali olina okusigala nga weetowaza eri maama wo naye engeri gye wali olidde ku kibuguda kya bba ate nga n'omwami akagereke yali oli bwe yavaawo ate ono nandagira ddala nti ansembereza ddala nakulagira ddala nti maama wo abadde talina makulu sirikatoyo yabigambanga mu kisenge mbw okuumuka osinga nnyoko nga bw'okyogera byonna yabiŋŋambanga era nga ŋŋamba osinga ne maama wo kale nali nasubwa dda wangi singa kale okwagala maama wo singa bwe nali nakulaba dda nenjagala mu ggwe abasajja muswaza bannange ensobi yonna ya musajja oyo okimanyi nti abasajja baswaza abasajja muswaza omusajja yampaana byonna bye nali siwulirangako byonna yabimpaana kati ntuuka ekiseera olubuto lunnuma nze simanyi olubuto luma ate ekyannyamba nti olubuto we lwannumira omwami yaliwo kuolwo olunaku kubanga bwali budde bwa kiro
kati olubuto olwo bwe lunnuma bantwala ku kyalo mu bano bamulerwa ab'oku kyalo. Mulerwa yani abakyala bazaalisa be bamulerwa. Kati jjukira nze nange nawulira nga bagamba bamutwale wa mulerwa. Omukyala waliwo omukyala mulerwa azaalisa wali ku kyalo naye nga ko okunywa eddagala nanyweranga mu ddwaliro jjo nalinywerangayo naye mu kutuuka okuzaala otolerwa nama bantwalawo oyo omukyala nga tutuuke w'omukyala olubuto lunnuma nabasooka ne lunumira akaseera olubuto lunumira akaseera omukyala mpaaka awo ku ddagala nga omanyi abakyala abakulu babeera bamanyiiko ku ddagala eryo ery'embuto mpaaka eddagala ery'okunywa mpaako n'eddala lyali lyakutuulamu yali nteerawo mu bbaafu nga ntuulamu nga ekiseera kituuka gye kye yali apimye nze kyessaamanya kuba bo babeera babimanyi ate nali muto mu ekyo ekyokuzaala nga sibitegeera kati nga ngamba weebake wali nga ngenda nga neebaka omwana nga mbasindika omwana ng'ajja nga bamulongoosa bulungi nnyo nga bamuteeka wale omusawo ng'amalanga ngamba naye tovaawo kati nga ninake sikugambye wano mu kugenda mu ddwaliro abasawo kati nga akagerekere linagenda mu ddwaliro lya gavumenti baatusaba sikaani kati mu kutusaba sikaani bankebera mu lubuto nga baŋŋamba kuba olubuto lwali lunene nga baŋŋamba naye tulabamu omwana omu tulaba omwana naye olubuto nga lunene munda kati nga baŋŋamba ogenda kuzaala abaana babiri ng'ate tebaalabamu baana babiri balinamu omulala gwe balaba bo nga bo gwe baalabanga naye nga yali nga talabika nnyo era nga bagamba tulabamu abaana babiri naye omu talabika nnyo awo kitereddeewo naye tugenderaawo abasawo bwe batyo bwe bagamba kati nze jjukira bwe bakyogera nga saakikola ki nze nali sikitegeera kati bwe tuuka okusindika omwana eyasooka bamala omulongoosa bagamba ddawo oddemu ozaale oddawo weebake ganzirawo okuddawo okuddamu nga mbasindika omwana ajja okuddamu okusindika omwana bamala okunongoosa buli kimu nga baŋŋamba nno ozadde abaana babiri kunze nzadde abaana babiri ate omula kuba ono simuwulidde bwakaabye kuba ono saamuwulirako nti yakaaba naye yasooka namukola ki namuwulira ng'akaaba nga bamala okunongoosa bulungi nga banyambala engoye endala ze nali nina okwambala nga nzira wali nga baŋŋamba nno omwana omulala wuuno bamunteredde awo mu baketi omwana omulala bamutadde mu baketi kunze omwana omulala guno omusota nze nzadde omusota nga baŋŋamba nno omwana wakubiri gwali kwenkana gutya tegwali munene nnyo gwali mutonotono ng'akasota akato weekati gali kasota katonotono bwe kati ngera katambula mulimu katadde mulimu nkazannya nkalabya ddala nkazannyira ddala kati mba ndi mu ddwaliro bantadde wali bamaze obbiŋŋamba neewunyiza bye neewunyiza ate nga sina kyakola kuba kyali kimaze okujja nga omwami wange bwe yamala okuntusaawo yaddayo kati mukuddayo aba ali eyo nga bamugamba mukyala we azadde ng'ajja kati jjukira mu kugenda mama bwe yali agenda yagenda awera nkolokooto omwami wange yagenda awera nkolokoto ng'agamba ki ng'agamba kaalabe ajja kiraba kaalabe wajja kiraba oyinza ty okuddira muwala wange n'omufunisa olubuto n'omuzaalamu omwana biki kandabe bwe munaabeera kati omwami bamugamba nzadde ajja omwami mukujja ng'atwaze kati nga wonajja nti azze okulaba omuntu wakoze eki azadde omwana we agenda okutuuka nga bamulaga omwana gwenzadde bwe neebase naye wano n'omulala gwe bamulaga wano eno
omusajja yeekanga n'abuuza nga nagamba ekiki azadde ki n'amugamba abaana baabo oli Ssaalongo oli Ssaalongo kuba omukyala ajjukira yali amuzaalisiza yali mukulu ono omuwala alina emboozi n'amugamba oli Ssaalongo singa yali mu ddwaliro ako akasota baali katadde mu byenda eri ne bakasuula eyo mu kasasiro era abo bamulerwa be baakuleetera okyali nno okwekyo omukyala nzija nava mu ddwaliro ng'omwami omukyala nga omwami yasooka n'atya yatya nnyo kati mu kumala okutya ng'omukyala bamutuuza nga bamukansolinga bamubuulirira ng'awuliriza atambula nga tudde ewaka bwe todde ewaka yaŋŋamba ekintu kimu kulikayo omaze okuzaala naye ffe waffe tetuzaala misota mbaawo neŋŋamba nno leero kirabika bitabuse nga mugamba nedda bebi ate kati essaawa zino nzadde abaana babano bagambye tuli tuzadde balungu nga nze waffe tetuzaala misota temuzaala misota switi ati akugambye tebazaala misota omusota wajja nagwe waka ate najja nagwo wakola otya waddukayo mu ddwaliro twajja nagwo okuva ewa mulerwa tajja nagwo mu baketi yaffe twajja n'abaana baffe babiri nga bye babakola ki bwe twabazaala tujja nabo byongamba bye bituufu gwe ate nkulimbe ono omuwala alina emboozi tujja naye omwami amaze agambye amanye omwana omu ono gwe bagamba nti mwana ye tamukola ki gwe wakola otya nga bakugambye nti akakasota mu baketi omwo kekaanako nange neekanga kuba nali sikisuubira kati gwe wazaako kyabakazi bagamba kyomanyi abakazi abo bakulu babaako n'ebintu bye bamanyimanyi ku ebyo ebintu kati oyinza okugamba obatwale mu nnyanja okateekaeyo oba ki nedda omukyala ye yaŋŋamba nti omwana ono ajja kutuuka ekiseera ajja kuvaawo ewaka ye nga ye ono owa mu baketi ajja kutuuka ekiseera ajja kgenda yeenoonyize gyakola ki gyabeera konze kale ngera n'omwami emugamba omukyala yagamba bimugamba naye ye nga omanyi abasajja teyakyewuunya kuba kale takirabangako n'agamba nedda nga mugamba agenda kuvaawo ati agenda atya nga nzira amaziga nga nkaaba kuba nali sina kyakukola omusajja atandise okwekyanga musajja mu kutandika okwekyanga omwana ono kati nga mbeerawo omwami yalinga akomawo ng'obudde bukyali watandise okwongeramu ku ssaawa olwo obufumbo butandise olwo nno butandise okutabuka yalinga akomangawo bukyali nga watandise okwongeramu yalinga akomawo emu olwo ziweze ebbiri ezaali ebbiri ziyingidde 3 olwo n'atandika n'okunywamu ku twenge akomawo atamidde ayagala kulwana bulwanyi noba tolina kyomukoze ayagala kulwana aŋŋamba ozaala otya emisota ffe waffe tetuzaala misota ffe tetuzaala misota ozaala otya timba omusajja yalinga agenda ng'akomawo yadda olwo takyakomawo eyalinga akomangawo olwo nga takyakomawo olwo nsigadde ewaka w'omu mbeera mu kyalo kati akageri ke nnali mu kyalo bambi abakyala b'okukyalo babeerangako nga bambuulirira nti omuntu waba oba ozadda omwana ono akola bwoti ne bwoti omwana oyo bamugabulira olina okukola emikolo gye mulina okwalula abo abaana mumikolo ki gyolina mulina okwalula kuba bagamba nga kwalula baana mulina okwalula abo abaana kati akageri kaali ttimba omwana akageri ke wazadde ttimba mulina kumugulira mulina okumugenda simanyi mulina okusimanya okugula tulina okugula tule z'amagi 3 tumaye tulina ezitwala mu nsozi kuganga tugamba ebintu bingi naye nga bye byonna bye baŋŋamba nze bipya omuwala wuno bannaye mbadde mwetaaga omulalago omuwala alina emboozi ono
alina ebizibu naye tamanyina bizibu byalina kati yeebasagga bwe masazi tomunyumiza ali siina kyemmanyi kati nze bebe nanga kugaa nti baali bantu bakulu abikola ki ababiŋŋamba omwami eyali badde abeerawo yatutezeera n'agenda kati nentuuka ekiseera nga nentandika okuba nga mbeera etandise okunnyiga kati nga omanyi obeera ku kyalo ate akageri kekyali ekyalo nentandika okupakasangayo okokola kuwaddeyo ekyo bw'ogenda wali n'ofunayoko b'olimira b'olimira ne bakuwaayo ekyo bakuwaddeyo baawo takyaddaka olwo nga takyaddira ddala obaawo baba basulawa bafuna mangu ekiddako nze simanyi oba babeera babitegeera byonna simanyi aboolwo olwedda abadde alinayo maama olwo nga ntandika kutoba na mwana kuno kati nsigaze ono waliwo ow'okubbeere kati oliye ye yatuuka ekiseera n'agenda bambi nga we baŋŋamba nti ajja kukola ki omusota gwagenda gutya mu kugenda kati nange wasigala omwo mu baketi paka gwavaamu gutya simanyi nange kuba nali neebase ne guvaamu ne kugenda luvannyuma lw'ennaku mmeka wali wayisewo wiikisi zaalinga 2 nekugenda nze simanyi bwe gwabeerangawo wanene mu kusooka kubanga batugamba tuguwa amagi era nga gwo gateekamu mu baketi osaamu naye nga gugalya ogenda kati wano mwetuuka nga omwami amaze okugenda byonna maze ngenze okupakasa bampayo obusentesente bwange baŋŋambye okukola egyo emikolo ti omwana ono asobole okuba nga akola ki nange nfune emirembe nga mpakasa obusente bwange nga nnoonya taata we nga nziramu bambi yannyamba yakomawo naye mukudda yadda atya ekyamukola yakyogera n'agamba nti singa tebabadde kugamba nti kumala gyo misota gyo kuba yakyogera bw'atyo singa tekibadde kumaliriza egyo misota gyo nze saalikomyewo saalize nasirika kuba saamunyiga ne batugamba tusimanyi tugabule amagi tugabule ebiki ku nsozi biki byonna ne tubikola n'omwami nakola yakkiriza ne tubikola ebyo byo n'amala n'agenda naye okuva lwe nakola ebintu ebyo saddamu okufuna mirembe n'essaawa ya leero I'm so sorry but manyi it was for the better saddamu okufuna mirembe n'essaawa ya leero luno I'm so sorry twala amagi eyo ku lusozi biki si buli omuntu atwala ne bw'oba oli mama wa ndabye ennaku I'm so sorry ndabye ennaku ndabye ennaku obadde ggumite bulala ng'onyumya emboozi nga ssuubira nti oyinza n'obba oyina ennaku madamu Adija ndabye ennaku nnaku ki olabye ennaku ki sifunangako mirembe bukyanga nkola mikolo egyo omusoto gwo gwolaba gunzigira nebweŋŋamba nti nfunye mwami oba nfunye mwami ng'oyo nogamba nti kati nfunye omuntu gwe naye kuba katuli twayawukana nenga nti kati kanfuneyo omuntu gwe naabeera naye nga gujja nga gumwezingirira mu bulago maama we yasindika omusoto ogwo wamunyiiza ekiro kyonna sifunangako mirembe sijja kulimba newendi wana ababaana sibazangako era siddangamu kuzaala mwana abo abasooka ate era byenkyaliko n'essaawa ya leero luno I'm so sorry siddangamu kuzaala mwana naye mpulira nnemereddwa kuba ntambudde byonna mbikoze naye omusota gumbuzizaako emirembe kuba baŋŋamba bwe nnaakola gino emikolo ngenda kutereera naye sitereeranga nakati wangi sitereeranga nakati ekikiggwe kati simanyi oba ngenda kutereera ntya oba ngenda kutereera ntya simanyi bwe ngenda kutereera emboozi yeetiisa kaakati na wano we tuli kubira omusota tegusobola kujjawo kubanga munange nga guneziizi n'olutsiko luveseefudde nze siina we ngenda kuba olutsiko lummeze mukwano ne bwe mba ngenze mu bantu ngaawo
Era ogenda okulaba nga bakugamba omusota gwo. Nga beeyerula abantu nga badduka nga bakuba enduulu. Mukyala, okimanyi nti ekyo kikolimo kya maama wo? Waddamu n'oyogerako ne maama wo n'omwetondera? Siddangamu okwogera naye. Kuba naye okuva lwe yavaawo. Wamma mmwe mulaba mutya? Si kyannyina ekyo, maama we teyamukolimira ono? N'amusindikira ekiyembe. Okuva lwe yavaawo teyadda. Kati simanyi. Ne maama wo tomanyi gy'ali? Simanyi. Kyokka ate n'omusajja n'omusajja naye yagenda. Kati simanyi oba bali bonna oba naye ali bibye. Tokikola nga yaddira mukyala we. Kati gwe wava otya ow'omusajja oyo okugenda mu ddya eddala? Saasooka kuvaawo. Naye ebyo bye yagendanga nga takomawo. Bana Isitaani bw'ati bw'asalako amaka g'abantu. Saasooka ogenda okulaba abantu nga baawukanidde ddala. Kyali ki? Kyali ki? Emyezi 6 egy'okwejavaana. Olemwa. Ogambira kati oli mu mbeera ki oyagala tukuyambe tutya? Kyembadde nsaba okunnyamba. Taata musota. Taata musota? Ate katuyagala. Ate bawo muyita taata musota. Ati yenna nnyini kati ate abaana gino musota naguzaala mwana. Naguzaala mu ye. Yenna gy'ali oba ali luddawa oba ali luddawa oba bayagatta ne maama nga be bankola bino mbadde nsaba bajje banzije mu eno embeera gye ndimu. Nga beegatta ne maama wo. Kati simanyi kubanga naye yennyini yagenda. Oli guilty engeri gye wakola maama we ebikyamu kati olowooza oba maama we ayinza okubeera yakuliko. Oyinza okozesa mukazi wattu nga bwe nzijukiramu ku nvaawo maama gye yavaawo luno olwasemba lwe yajja. Ebigambo bye yayogera byali bingi. Nanti naye wamugoba mu bubi. Ng'omusabira ave waagende yaabeerewa. Kaakati obonaabona n'omusota. Abalungi abatulaba y'emboozi y'olwaleero alina ky'omanyi ku nsonga z'omusota tunoonyeeko ku nnamba yaffe ey'essimu. Y'ono ow'omusota. Naye wabula mwana gwe kendeezaamu ne ku ddalwera tetuganye ebyo byonna weebiri. Wendi kati nakuze. Eddaluddo lyakende. Kati omwana we alina emyaka emeka? Awezezza emeka? Kati bali babiri. Omuntu. Omuntu waali kati essaawa zino awezezza emyaka giri 3. Essaawa zino awezezza emyaka 3. Wavaayo omusajja n'oyagala oddemu ofumbirwe. Nasooka nembeerawo nga tannadda. Kati nga nze ndimu ekigamba akagere ke yagenda oba alikomawo. Naye natuuka ekiseera nenvaawo. Nenfuna oyo mwami gwe nkugambye omusota gwe gwezingirira mu bulago. Kuba kati wavaayo mu nnyumba n'ogirekaawo. Kati wali efuze ekibanja ekyo. Madamu Adija n'alikoze ntya? N'olemerawo. Omusota gwo ne gugobawo taata waagwo n'agenda n'osigaza ennyumba eyo. Ate kati nagwo gwali gumaze nga sikyatulako mu bantu. Bw'oba otudde mu bantu ne gujja. Abantu ne bakwesega. Buli omu ng'abantu bakudduka buddusi. Nga sina ate kati gwali kutandisa nga gukulidde ddala. Abantu abazaala emisota ne bagitwaleyo ku nsozi ne gibeerayo nga tegikomawo bo babikola. Simanyi nange kyenjagala bannyambe waba walina asobola okukinyambako. Naalongo ye yali yazaala omusota n'agamba omusota bagukolera akayumba eyo mu kyalo ne bagulaamirizaako ebigambo. Mbu naye mbwe eyo ennyumba ebeerawo naye omusota tegubeeramu gujjamu kulya. Naye mbu nabo tebamanyi omusota ogwo gye gusula naye bo baagulaga amaka we guyina okubeera. Kati bo baakikola batya? Ngenda mukubuulizaako naye nga ndudde omuwuliza. Nkyalina ennamba ya Naalongo Rosette. Kubanga yannyumiza n'aŋŋamba mbu beekuŋŋaanya ekika kya Ssaalongo ne bagenda eyo mbu mu kyalo ne bakola akayumba ng'akasiisira nga katono bwe kati. Ne bateekawo akabbo ne bateekamu amagi awo wansi nga bayaliriddemu essubi.
mbu omusota gusobola okujja ne gusulawo ne gugenda naye mbu gumanyi n'okumala n'omwezi nga tegujja kusulawo naye mbu amagi ge bateekamu naye mbu guli expensive mbu baguteerawo amata n'amagi. Nkugambye gwo gwa bbeeyi nga w'okiwulira era ekyo bw'aba yakyogera tayali yagamba mbu gwa bbeeyi naye mbu nga gujja lwa bannange nze sibitegeera mulina emboozi naye kansabe Mukama akusaasire kyolina ekyala kyoyagala kuleke mbadde nsaba busabe naye nze ngenda era kumaliriza kugamba wetondere maama wo bambi mwetondere bambi naye kati ngenda musangawo madamu ade munoonyeeko naye yennyini simanyi wakati oli mukyala mukulu okuze naawe ofunye omwana kakasa kati weetadde mu kiti kya maama wo munoonyeeko mwetondere muzeewo enkolagana omusajja tasaakwawula ku nnyoko wakolamu ensobi wamumanyira maama wo wamuyisaamu amaaso nali simanyi kati otegedde nti oyinza onoonya omukazi oyo omwegayirira n'amalaalo ge ne gakubula nga yanyiiga nga tolina naakutwala kulaga malaalo ge. Abalungi abatulaba yenze Kigozi mwebale kusaba mwebale kusubscribinga ngenda basiibula. Assalamu alaikum.